So mbadde nkyabagamba nti basayininga endagaano eyo Museveni afuluma tafuluma kakati wembadde nzeeyo kukemabega nkugambye nti Kagame ono ku liberation day Kagame bamukuba ebiyiso bye ajja kuba twali tukimanyi nti bamuwadde obutwa ali mu critical condition naye nga tulowooza afudde oba tafudde kuba namuli emangi agamubika kati bamukuba ekiyiso kye ajja ku media yayogerera ku media omukolo gulina okubeera mu public yayogerera ku media ng'agamba tetumanyi ndagaano eno gye twasayinize mu America oba enaakola oba teekole ekyo kye baali balinda olwagamba oba enaakola oba teekole ne badeployingirawo ne badeployinga kuba ekyo kye yayogera ng'olwedda amaze sayininga endagaano nakugamba bino ebintu ebimu abantu abamu mwagala bemulabyeko nti kwekalakaasa kola ki naye bano ba capitalist ba respectinga nnyo endagaano gy'okoze they respect the agreement nobody mau ayina endagaano gye yasayininga lwe yagenda e Geneva agirina nkiddamu nobody mau ku lwa Museveni ayina endagaano gye yasayininga ng'ali e Geneva just watch the space byonna bijja kuvaayo bigenda virayo wa nabagamba mulinde nnyo dialogue mugitunuulire lwaki Museveni ono akakakyagulanya agende mu iPod lwaki amukaka bagende eyo just watch this Museveni we yagenda mu Geneva I mean nobody mau we yagenda mu Geneva ayina agreement gye yasayininga Museveni we yagenda mu Hague ku ICC ayina agreement gye yasayininga yensonga lwaki Museveni ono wadde bamusamoninga tebanabireeta mu public ayina agreement gye yasayininga okusobola okukakkanya ICC mulindeeko kive just tulabe wabi yensonga lwaki essaawa eno nti kati Museveni yategerera I mean nobody mau yategerera Museveni mu byamateeka buli wamu Museveni talina muntu mugezi nga Mau ku gavumenti yasobola kuyimirira mu bano bazungu amediating endagaano ezo bino bye bakakakyagulanyi mu iPod bagala bamuteekeyo nga balina bargaining chip of which naye kyenkakasa tajja gibawa tulina okugendayo nga alina bargaining chip ate yabagamba basooka kutabaana era kasita mulaba Museveni no ngatandise okugaba beyiro nga mumanya ayidde tagenda tukaka iPod kati ne bajja ne beeyogeza luli we twagenda mu iPod ne tugamba Museveni n'ata abasibe nkaga mu babiri fe tubagamba ku luno okujja mu iPod musoke muta abasibe tyoke tuteese ate endagaano eno si yammwe si mwe abalina gibeeramu tulina okakasa nti organizations zibeera 3 ezibeeramu eyo endagaano esooka ye international community under UN eyokubiri ye culture organization wadde abazeeyi bewaffe baatulyamu olukwe bati tetulina kyakukola eyokusatu ye interreligious council yeyokusatu wadde nabo bakolera Museveni naye wanene endagaano tebeera ya mukizikiza ebeera ya mukitangala gye bakola Syria ebatwala mu kaluka 2011 Asadi nga yambibwako Russia yekyange wamala okwekyanga bamukube Amerika abo paka we bamujjako endagaano wogyekyangirako bano be bakkuba aba UN ate kuffeffe kiri tugenda nakuyisa mu jjenje kkalu kubanga tetuli ba civilian tetuli bannamagye kati ensonga lwaki abadde alwana nnyo atupaatikeko akabinja k'abayeekera konna okitegeera Museveni ono alwanya emyaka gyonna atupaatikeko akabinja k'abayeekera Museveni temusobola mumusinga mu mateeka ge temusobola akeera ku makyanga gambo oyo mumusibe bino byonna abadde abikola kukakasa international community kujikakasa tituli bayeekera naffe byonna tubikoze okakasa international community tetuli bayeekera bye tubadde tukola that has been a battle of policies era kye nabagamba nga tuli mu lutalo lwa policies kati zeze ziri mu kuactivating wadde nabagamba bwe tunamwangula mujja ziraba zeezo kati Wemundu ali mu bapasita ne mu Uganda kijja ne mu Wemundu agenda kudda mu Interreligious Council n'abakulembeze bannono mwe mulinde ne ffe tetugenda kayana naye ne wabanga tagala tutwala waawo era still policies zina amateeka gali kusaidia ffe tuwe twekalakaasa akubibwa so tukyali mu ggwanga lyaki ya Democratic Republic of Congo twaze tutya okutuuka wano neto police tunaazisoma leero ng'ensonga za Congo ziwanvuye kuba nabadde njagala nzibajjire ku kinyusi paka leero wetuze okutuuka awo wanda bene sawa zitutwala nabagamba sawa zibeera 2 zokka zembawa ukitegera sawa 2 zokka wezinagwayo nga tuzikuteeko byonna byakuyigamu kubanga mwina okumanya police eno yakoze etya okutuusa awo Congo ndi Museveni Wemundu kati ali mu bapasita ne mu Uganda kijja kubanga nkugambye bano target yaabwe ya Museveni mu Uganda mwali
kakati mwe bulijja wakana webuze pastor we Uganda pastor owe Uganda atagenda atye Kongo ekyo njagala mu kiteeke mitwe then muve kubana ababasiriwaza omuzungu talina kyasobola kukola omuzungu talina kyakola gwe nanyini police ezo gwe yazizimba ze tugenda mwezi akalulu zizo lyokotandika okuwoza kati ogamba oti nanyini kintu talina kyasobola kukola oshegere ekintu ekyo babazanyira ku bwongo bino ebyekisiro ewaluka gwe baali babakola ntira kweyiwa ku luguudo twekalakase senga akera najjayo emundu natta abantu massively who is there to help otegesewo strategy ki gyogenda okutaasamu abantu senga tuddamu okutuuka ku kya 18 ne 19 strategy ki gy'olinawo bintu byetubaddemu nga tubirwanyisa saakira tabiddamu kukola nekyo ekintu kyababasiriwaza ti bulijja abazungu bajja wano ne ba observing akalulu kino esawa ya leero tetuli ku observation tuli ku kintu kyebayita intervention luli ebaddenga observation eno bagita intervention luli baddenga bajja ne balaba bulabi bwe bati nabba akaluluke n'akacyanga n'agenda ne bagamba Museveni yabbye akalulu nga interest zikyali zaabwe ne ku luno president waffe ekimutambuza eyo yonna tunoonya kintu kyebayita international intervention okubyenyigiramu wakati nga ffe tulwana nabo babyenyigiremu balabe ekituufu kyekiri kye tuliko niyo muntu ajja n'akugamba bebbanga lyonna abazungu baddenga bajja ne batunulya akalulu ne batambula ne bagenda kubanga baddengawo nga ba observer nga tuli mu kintu kyebata fisa democratic system kyeri opposition ebadde tefa ku bantu babadde after positions na kuteeka sente mu nsawo kyebabaddemu ebyaffe birala mukko they have observed these elections yes thank you naye they have to intervene because these are their policies based on their interests balina interests lwaki batukiriza interests zaabwe nga ffe tubonaabona interests zino bazikola na Museveni bazikola na bannansi endagaano ezo za 1894 Museveni yaliwo musigera yaliwo endagaano ya 1962 Museveni jajjawe yaliko kubasayininga endagaano eyo okyegera nabagamba mutunulye meeting yaliwo mwaka wa 1960 Museveni yajjajawe bali mu Bwakabaka ki baliyo bacheja febe baliyo interest kisegeza zaffe lwaki febe bannansi interest zaffe tezituukirizibwa ate ngezamwe muzifuna ekyo twagendayo kubabuuza mwabekala